Saidat Nakayima emyaka 27 ngono yali awangalira ku kyalo Ndibatuuka mu town council e Matete mu district e Sembabule. Kigambibwa nti yagenda e Saudi Arabia mwezi ogw'okuna omwaka oguwedde ng'ayita mu kampuni eya Hasite Sourcing Limited n'ekigendero ky'okunoonya ku nsimbi alabirira abakadde n'abaana b'abana byalekera nnyina Madina Nakaweesi. Nagenda ebweru nandeka wano n'abaana nagamba maama kanyere nkole mama obwerezigo nandekera abaana bana. Kitegerekese ngono akasente abadde akaweereza okusomesa abaana be kyokka nnyina agamba nti yakoma okumuwuliza mwezi ogw'okuna omwaka guno n'amutegeeza nga bwe yali omugonvu oluvannyuma lw'okutugulizibwa bakama be. Nagamba maama bankubye omwana nkubye taata nkubye n'omukyala bonna bankuba nagamba naye maama ngenda kutuluka kati eddoboozi eryasembayo byenasemba okufuna yaŋŋamba maama omusujja gwemumanyiwo naye maama mpulira mpeddemu amaanyi sikyasobola kutuula. Maama agamba nti okuva olwo azze akuba ku ssimu ya muwala we nga teriiko okutuusa lwe yafunye amawulire nti omwana we yafa era n'asabibwa ensimbi obukadde 15 ez'okuzza kuno omulambo. Sente zaabuze twesonze okuva kati wiiki 2 tuli mu kusonda sente zaaganye. Batusalidde miliyoni 16 tuggyeyo mayiti naye nga tetulina yadde. Balaajanidde gavumenti n'abazira kisa okusobola okulaba nga bakomyawo omulambo ogw'omwana waabwe. Nange kati kyenzizaako sikimanyi abaana bwe banaasoma simanyi saba gavumenti enyambe buli asobole alina obuyambi yenna aba gavumenti enyambe naye tetulina buyambi alina kaalina yonna atudduukirire. Abantu bawanjagidde gavumenti okwongera okussaawo embeera esobozesa abavubuka okwetandikirawo emirimu baleme okugenda mu bazungu okukola obuddu ne batuuka n'okufiira ku mawanga. Gavumenti ettereyo embeera eremesa abaana baffe bano okugenda ku kyeyo kubanga ekisinga okutwala abaana baffe ku kyeyo Uganda ekaluba. Abaana baffe baggweredde bweru badduka nga banoonya kyakulya naye ate bwe batuukayo ne bababonyabonya ate ab'ebweru bwe bajja wano mu Uganda ne babatiitiibya. Omubaka Goleti Namuga asabye gavumenti okussa envumbo ku kampuni ezitwala abantu ebweru nga tezirina bisaanyizo. Tulina amateeka gafuga kitegeeza nti buli aguyingiramu ajja kujjamu kyajjeemu agende ng'olese okuba nti ezisinga tezirina bisaanyizo endala bwe zimala okukolawo ka bizinesi kezikoze nga ziggala. Asabye ne minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga n'evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu okwasizaako abooluganda bano balabye nga bakomyawo omulambo. Beta Amongi maama minisita ensonga eno gitunuulire wagamba ogenda kweteteeka mu paalamenti mpaka kati teri kitambula. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.